Especially, yes. Especially during this time, and having people like that come through for this celebration, it means something. Kitegeeza nti kyendiko kirungi, you know, bakirabye balabye nga kirungi ne basalawo kijoininga bulungi n'omutima gwonna kyovula abeegase ne mu celebration eza leero, so ni musanyufu. Kino ekintu kya baby shower kitegeeza ki eri omukyala? Baby shower kitegeeza emikwano gyo, people who wish you well. Ogamba nti bakusabira bakwagaliza birungi byokka, you know. So a baby shower means a lot. It's a good send off to labor, to the hard times that are coming. Yes. Mwana wange wa kusatu. Nina my first born ali myaka 11 years old, and then second born wange ali mwaka gumu emyezi 3, and then kati onajja. Ekyomeka kiri kunze n'omwambi ne Mr. Okuyo tujja kusalawo ya, but for now ndi ku baana basatu abange, then of course the child with his daughter, so that makes it 4 children. Ne family and friends mademba gamen sagala baby shower because we just had a baby shower last year, you know. So guno mwaka ngasagala batawanya manyi birimu organization mungi n'ebirabo na bikiso ngasagala tawanya abantu embagamba it's okay this year. I don't want a baby shower. So kati teri yo tebajja jukole. Tegenda tugulirayo omukazi akoze nnyo baby shower. Nasagala batawanya. It's not a surprise that I'm having a baby because I just had a baby last year. So ngandabira ddala tekigenda kuba kyakabi, you know, okunkolera baby shower. Naye ate kino nkisiimye okuba tekibangawoko. Last year the Uma executive didn't give me a baby shower, so this one was good. Atumanyiga omukyalo ow'amaanyi nnyo ne tukulaba ogonze. Ndi mugumu ku bisinga naye bino nange binsukkako. Era ngonza amaanyi gampeddemu. Ndi kubala just nakunfuuyira budalo, you know, just waiting because it's almost time. Yeah. Oyagala ozala abaana bano omufumu kuzibidini ku music oba kino kinasazeewo okukola ekyokuza naye kale kinasazeewo okuzaala immediately after oli omwana is because njagala kimaliriza these 2 babies to have them at this time and then concentrating ku career yange. Kuba career yange jedda njagala giwera ddala obudde kati kino kyali badde mbongo wange, you know, because emyaka gye ndiko sirina myaka mingi egisigadde gy'okuzaala. Njakuzaala mangu nga nkyalina amaanyi. So that's why nzadde abaana bange bana babiri back to back so that I can concentrate and give my career at least a good 4 years. Ng'abaana sibalowoozezaako. Cindy, you are about to deliver. Yes. Otuukidde awo kitegeeza abasinga bonna tetumanyi mwana ki, muwala, mulenzi. Era siri wano babuulira agenda y'omwana wange. Bambi no. Bonna boolina tumanyi oli omukulu muwala. Yes. Naddako muwala. This time around ono mulenzi. I don't know. I'm not telling you the gender of my baby. Omwami ayagala abaana, that's it. For him it's special enough that we have children together. It's not about girls or boys. Children are children. Ubanga okutteko omwana, it doesn't make a difference whether it's a girl or a boy. Ebintu byogenda kati tunazaala nolowooza nti there's any difference, but essanyu ly'omwana lyerimu whether it's a boy or a girl. Abawala abasinga mu industry tebaagala kuzaala. Bati abagala bazaala bagenda kufeedinga abave ku mulembe. Okuba wakati nga gwe ali proud okubanga ekyokuzaala tukirina ngozi. In the beginning nange nali bwenti naye saagala kuzaala, but it was not about babies. Buli mukazi ayagala omwana, but obuzibu okufuna omusajja gwe weesiga gw'ogenda okuwa omwana, you know, because tulabe ba single mothers bangi nnyo bakaaba. So a lot of artists, it's the same way otunulira abalala n'otyamu. So it's not about mbu tebaagala baana, no, just batyo okufuna omusajja nti omusajja n'akulekawo banakuswaza nakulekera omwana, ate implications bwe ziri buli mwana gw'ozaala alina implication ku mubiri gwe. So it's about trust, not about, I don't believe abakyala tebaagala baana nedda. Naye just mwe bagaayi mutiisa. Oba oli awo mu ngeri trust issues. Ku kitundu ku bantu be wali owalana ate okuba nti olunaku olwaliro ovuddeyo ne weekajja ne weekaza n'obakole n'oggwanga gw'omu ku bategese ne baby shower eno.
nedda nali sibawalana naye nali njagala era batereeze sikuwalana naye nga njagala bakole ebirungi kale bakolera abayimbi kati ensonga lwaki twagambye tumukolere baby shower nga bwemanyi ffenna tuli bakyala kati nange temwakolera baby shower nagisanyukira naginyumirwa kati abantu babakulagala naawe olina okukolaki okulagala kati bw'oba olaba madamu Cindy kale sometimes ye abalowooza oba abantu tebamwagala naye nga kituufu abantu bamwagala jasinga beetaaga atereezeemu naye ayiga okwagala naye ate omuntu kirungi ffe muntu ne tumulagako nti munange tumwagala tomanya naye bw'alaba ekyo asobola genda maaso neera n'abayimbi abalala n'awuliriza eddoboozi lyabwe. Kyabatwalidde ebbanga ki okumutegekera eno baby shower? Kintu kino kale kitutwalidde mu mwezi gumu twali twakuleetinga group naye ng'ebintu kale tebitambula nga bw'omanyi naye after 1 week people became serious ne batandika okukolwayo akatonotono.